Abayizi abawerera ddala emitwalo 64,806 be basuubira okutuula ebigezo byabwe by'ekibiina ekyomusanvu. Wabula ku mulundi guno omuwendo gw'abayizi abawala gusinzeeko ku gw'abalenzi. Ekitongole kitaddewo abakuumi abamala ku buli ssomero okulaba nga tewaba kisobye kyonna. Odongo agamba nti bamaze okuweereza abakuumi abawerera ddala 114 wamu n'abalawunyi abawerera ddala 9,216 okukuuma ebigezo bino mu ggwanga lyonna. The monitoring of this examination is going to involve 114 officers deployed in each district, in the 114 examination districts as monitors, and we shall have 9,216 scouts who have been deployed from the different districts as well as from the UNEB headquarters, and an unspecified number of security personnel that will be operating covertly as well as overtly. All this to ensure that the examination is conducted in accordance with the regulations on the conduct of the primary leaving examinations. Ono era alabudde amasomero gonna agaakwatibwa mu kubbirira ebigezo omwaka oguwedde nti ku mulundi guno tebagenda kukoma kusazaamu bigezo byokka wabula bagenda kubaggyako ne ssenta namba zaabwe eza UNEB. We further warn schools against acts of malpractice in the examination. And this warning will go specifically, more sternly, to the following schools where large numbers of candidates' results were cancelled in the 2015 examination. These schools will have close monitoring as well as others from which we have received reports of intentions to involve in malpractice. Y'omwogezi w'ekitongole kino Hamisi Kaheru alabudde amasomero gonna ku nsonga y'ekyemisana ky'abayizi abakola ebigezo nti tewali mwana akkirizibwa kufuluma bweru wa ssomero era bw'atyo n'akubiriza amasomero okufumbira abaana bano emmere. Ebibuuzo ebya primary ekibiina ekyomusanvu bitandika enkya olwokusatu ennaku z'omwezi 2 Novemba. Abaana abagenda kutuula bawera emitwalo 64,806 betwawandiika ate bagenda kutuulira mu masomero 239 amasomero agawandiisa abaana. Yagenda okukwataganya ebyokwerinda mu bigezo bino. SSP Katungi Bishanga agamba nti poliisi eri buli ndala okukola kyonna ekisoboka okussawo embeera ennungi mu kukola ebigezo era n'alabula abasuubira okubuzaabuza abayizi. Poliisi yeetegese bulungi nnyo okuteekawo enkola esaanidde okulabika nti ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu omwaka guno 2016 bikolebwa bulungi mu byokwerinda ebisinga okuba eby'ekika ekyawaggulu, kubanga gye tuvudde tugenze tulaba oboolyawo tubayite balumira mwoyo abagezaako mu buli ngeri yonna okulabika nti babbirira ebibuuzo. Ku mulundi guno twetegese bulungi nnyo, tutaddewo enkola ey'okulondoola ebibuuzo bino mu basirikale baffe abambadde yunifoomu n'abatambadde yunifoomu. Ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu bigenda kutandika olunaku lw'enkya mu masomero gonna aga primary okwetoolola eggwanga lyonna. Abayizi, abasomesa wamu n'abazadde mu kaseera kano bonna bali ku bonkenke. Nakyambadde